Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaliro nzize nammwe abaana abawala abakyala jagadde mbawe ku ddagala lino. Eddagala lino lyakweyoteza ligenda kuyamba okugoba akaswa akabi mu bukyala bwo. Mulimu abaana abawala abakyala abalina ekizibu ekyo ng'obukyala bwammwe buvaamu akaswa akabi akatali kalungi, ng'omukyala oyo osobola okumwebakako akaswa ako ne kakusigala ku bwongo n'obeera ng'okawulira mu nnyindo zo okumala nga wiiki nnamba ng'owulira akasuku oyo omukyala ke yabadde alina. N'olwekyo abakyala mubeere nga mwefaako, bw'omanya nti olina akaswa akatali kalungi beera ng'otutunira ku ddagala lino, olw'ensonga nti ekibi ky'akaswa ako omusajja akwebakako tasobola kuddira olw'akaswa ako akabeera akabi, kamusigala mu nnyindo. Asobola okumala ennaku eziwera 4 ng'akaswa ako oba ekisu ekyo kye yakuwuliddeko nga kikyamuli mu nnyindo, tasobola kuddira. Aba alina kwesonyiwa olw'ekizibu ekyo. Abakyala njagadde mbabulye ku ddagala lino, beera ng'olifuna. Nkusaba ofuna omujaaja. Omujaaja ogwo nno mulungi nnyo mu kugoba akaswa akabi mu bukyala. Omujaaja guteekaawo ofune nabbugira, ne nabbugira oyo ddagala nnyo mu kulwanyisa ekisu ekibi wansi mu bukyala. Ne nabbugira mugattaawo, ofune miiti yoyo beera ng'omugattako. Kamiiti ako beera ojja kukagula mu butale. Abatunda greens oyo miiti oyo babeera naye, bajja kuba bakupimirayo ow'olukumi, abeera mungi. Beera ng'omufuna mugatte ku ddagala eryo. Ofune rosemary, ne rosemary oyo ofuna ng'awerako naye mugatte ku ddagala eryo. Ofune cloves, ne cloves ezo nnungi nnyo mu kugoba akaswa akabi mu bukyala bwo. Ne cloves zigatte ku ddagala eryo. Ofune garlic ono kyetaaga ofune bugaliki nga bwa 2000, ow'e2000 ajja kuba akumala bulungi, naye mufune garlic. Ofune n'enniimu, funayo enniimu nga ziizo. Kati eddagala eryo nga bwe ndyogedde nkusaba oligatte wamu, liteeke mu ssefuliya, teekamu amazzi. Enniimu beera ng'ozisalaasalamu, zisaleesalemu. Osobola okufuna enniimu zo nga 2, beera ng'ozisalaasalamu ziteeke mu ddagala ly'otadde mu ssefuliya. Cloves yoolako ezisaanidde, beera ng'oyiwako mu ssefuliya omwo, wamu ne garlic oyo. Garlic sooka musekulesekule n'oluvannyuma omusuule mu ssefuliya, teekamu amazzi, teeka ku kyoto tokosa. We bitokota n'olaba nga bitokose biggyeeko, funa baketi bulungi, beera nga weeteekateeka, yiwa eddagala eryo mu baketi, sooka olireke liggwemu omukogo ogw'amaanyi ogwo gusooke gukendeere. N'oluvannyuma weeyambulemu engoye zo, sigala bukunya, beera ng'otuula ku baketi eyo mw'oyiye eddagala eryo. Omukka guno omutonotono gubeere nga gukuyingira wansi mu bukyala bwo. Ogenda kubeera ng'olongooka bulungi, akawoowo akabi kagenda kuvaako, obukyala bwo ogenda kutereera bulungi nnyo, olw'ensonga nti eddagala eryo lirongoosa obukyala ne buwunya bulungi, ne buggwaamu akaswa ako akabi akatali kaabwo, ne bubeera nga butereera bulungi nnyo. Beera nga weeyoteza olunaku, osobola okweyoteza emirundi 2, osobola okweyoteza ku makya wamu ne kawungeezi oba mu ttuntu. Ekirala weeyoteza okumala ennaku 3, olekeraawo toddamu, ogenda kutereera bulungi nnyo, obukyala bwo bugenda kuwunya bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.